bonna twabajjeemu twabasazizaamu ne wasigalawo omuntu omu yani Yassin Omar yasigadde ne waliwo akeemudonya wano nguwe yalina obujulizi bwe kati ngambe banamateeka omanyi ffe tuli okukola mazima. Oyo Simon Byabakama yakulira akakiiko k'ebyokulonda naye yeesiba nnyo ku mazima, yeesiba ku mazima bw'atyo bwe yatukakasa 2020 nze kalukagera kubeera free and fair muganda wange. Kakati munnange Walukaga alabika munnange azze emabega w'amagoola, talabika wabula azze emabega w'amagoola, era nsuubira okuba nti nga bamaze okukaanya kubanga abadde atambula ne Bobi Wine bw'abadde adda okumpimpi wano naddala nga Lubaga n'ewalala awo abadde atambula naye ng'era amwanjula eri abantu. Tetumanyi, tetunafuna statement, official statement okuva eri omugezi w'ekibiina kya NUP, naye nga kakati munnange okusinziira ku Walukaga nsuubira okuba kuliko ensonga ezigenderako. Bw'atyo atulaze magoola anti munnange bw'obulwa bw'oyogera naye kirabika nga ate okwata omulala ongoza mu kyama naye bwekityo bwe kiri nabyo byonna biva ku Byabakama nti omuzanyi gwenfunye mu katale agenda okuwangulira ekikopo kya sizoni eno, ekikopo kya Busiro East ne Emmanuel Magoola Sam. Kiwedde Magoola Busiro East kitegeeza agenda kubeera ku ballot kwali already naye nga tali ku kabonero ka NUP. Kitegeeza akabonero baaze n'akabonero kisimanyi kakati awo abantu ekirungi abantu bawano bamanyi bulungi nnyo ekyokukola. Midali Lubega Sseggona tetumanyi wa oba amaanyi ge gakomawa kuba kati awo alina okwegeraageranya amaanyi ne NUP nti bwe kiba nti Walukaga ate azze mabega w'amagoola kati awo kitegeeza nti Sseggona aba ayolekedde okuswala ne si kuswala kwonna nti olaba ne gwe badde emabega yakomegga ate okyatugamba ki weekwasa ki kadi oli mwagimugisaako kaŋŋambe nti mwamuwanduukuluzaayo akati munnange bamaze okubeera nga bakukuba ate okyayogera ki naye Bobi Wine era still nga Byabakama akyakola omulimu gw'okuwanduukulula. Bobi Wine yavumiridde nnyo ekyokuba nti baasazizzaamu bameeya Makindi ababadde beesimbyewo aba candidates ababadde beesimbyewo ku kifo ekyo. Byabakama bw'atyo yabakoze ekyajabo era munnange embeera si nnungi yadde n'akamu saidize eyo kubanga kirabika muganda wange kakati Bobi Wine yagambye nti munnange tubadde nga tujja tukyogera nga akakiiko kano akali wansi wa Byabakama era kayongedde okubeera ka disqualifying aba candidates ba NUP Makindi division mayor Lusagala Bosco n'abalala ababadde beesimbyewo ng'aba independent ne mu bibiina ebirala. Kakati ne balekamu munna NRM yekka Byabakama naawe ensonga ze balisimu era Bobi Wine yagamba nti munnange Museveni ng'aliwo ne Byabakama kye banoonya bajja kukifuna Bobi Wine bw'atyo bwe yagambira n'anenya akakiiko k'ebikonde okubeera nga kakolera General Museveni. Ebigambo bya Byabakama saagala kubikubuulira bubuulize naye Byabakama mu ngeri gy'ayogera alaga ali mu comfort zone n'okuduuladuulamuko yeesiba ku mazima Mukama Katonda oba agali ne bayali amazima gaagalwa. Bonna twabajjeemu twabasazizaamu ne wasigalawo omuntu omu yani Yassin Omar yasigadde ne waliwo akeemudonya wano nguwe yalina obujulizi bwe kati ngambe banamateeka omanyi ffe tuli okukola mazima. Bino byonna bye tusomye bino tibyo okukyanga amateeka n'okapanga n'okagira bwoti nadda bibadde biki bwino tutunulidde bwino y'abawagizi abali ku mpapula z'okusunsulwamu
kwaba candidates zitunu ensala yaffe yonna wesinzidde si kintu kirala tebandi badde bakkirizibwa bo okwesimbawo okusunsulwamu lwa nsonga nti empapula zaabwe zaali zibulako oba zaali zibulamu okwesimbawo kwabwe tekwagondera mateeka naddala ensonga yali emu okutwalira wamu nti bacandidates abasinga bungi tebaweza enamba y'abawagizi ng'amateeka bwe gagamba. Amateeka gagamba nga bw'onga oyagala kwesimbawo mu kifo kyo wa division mayor oba yes mayor oba chairman olina okubeera n'abawagizi 20 mu buli kifo kironderwamu kituyita electoral area. Makindye division walimu electoral areas oba ebifo bironderwamu 25. Kati buli candidate yali yeetaagibwa okuleeta abawagizi 20 buli kifo, kitegeeza abawagizi 15. Naye nga bwe tusomye akakiiko k'ebyokulonda bye kaazuula bwe twatunulira mu mpapula za buli omu yeesimbawo n'asunsulwamu ab'emugulunyizibwako, waliwo abataawoza obungi bw'abantu abo abasinga obungi tebabwoza. Yaleetangayo bitundutundu wano bitundutundu wali nga tebawera. Ekyokubiri, n'amanya abamu ge baleeta tegaaliko emikono gy'abawagizi. Ate etteeka ligamba nti omuwagizi alina kuteekako erinnya lye, ateekako enamba y'obulonzi bwa voter number, omulimu gwakola, ekyalo bw'ekitundu kyabeeramu, n'omukono oba signature. Kakati bw'obanga towezezza obungi bw'abantu abo, bw'obanga tebataddeeko omukono, bakitegeeza nti tiwaweza abantu abisaanyizo ng'akawayiro ako k'amateeka bwe kagamba. So okusinziira wamu bonna basazibwamu kisinzidde ku ekyo, ensonga eyo ebadde enkulu. Ekirala, abalala baleetanga abawagizi nga ate nga baawagira na candidate omulala. Kakati candidate eyasooka okusunsulwamu okubeera nominated ng'ennaku 8, okay, omwezi gw'omwenda, n'ateekako amannya g'abawagizi. Kakati gwe nodde enkeera ennaku 9 nga ku lisiti yo kuliko amannya agaali ku lisiti ya candidate eyasunsulwamu ku nnaku 8, kiba kitegeeza nti bano tebakkirizibwa okuwagira kubanga olwedde baawagidde oli candidate yasunsulwa ennaku 8 oba yabeera nominated ennaku 8. Kati awo abasinga obungi gakakiiko era kitutwalidde obudde oba kaseera nga twekenenya nnyo empapula za buli candidate yenna gwebeemulugunyako, tulabe ddala kituufu kiki kyaliwo. Abawagizi abalala ekikyetuzudde nga tubadde tusoma nti waliwo abaateekamu amannya g'abawagizi ate nga batali balonzi mu kitundu ekyo, mu electoral area eyo. Mateeka gagamba nti omuwagizi alina okubeera mulonzi mu kitundu ekyo, that electoral area, oba lukuli A oba lukuli B. Tojja kuleeta omuwagizi oba omulonzi wa Nsambya Railways Ward nga oleeta abawagizi ng'olina lisiti abakuwagira mu Nsambya Railways Ward, n'oteekamu erinnya ery'omulonzi ali enamuwongo. Nedda, obuumenya amateeka. Mateeka gagamba nti abawagizi tebalina kubeera balonzi bulonzi, naye balina okubeera abalonzi mu kifo ekyo oba omuluko ogwo oba electoral area eyo. Naye kino tusanga tukusinziira bye tuzudde bwe twatunulira mu mpapula ezibaawaayo ziriko amannya g'abawagizi nti bonna teri yatuukiriza ekisaanyizo oba akawayiro ako ka 123/9 aka etteeka erifuga gavumenti z'ebitundu wala ku gavumenti. Era nga eyatuukiriza yali omu yekka ye wa NRM. Yeebibi byonna byalikiriya, tebiriiko yadde. Era ne muna NRM nawulio gwe
ayolekedde okusazibwamu university ye yagambye nti oba talina P7 biki bwe bityo naye nga university si kakiiko ka byakulonda naye baba NRM balikiriya bonna balikiriya emikono bagirina buli kimu bakirina kubanga baali tebeetaaga kuginoonya ate n'ekirala nti boolede bagibagira mu register wali ebituufu ne babawa ekyo kiri awo kati ate n'ekyokukyusakyusa abalonzi nti goyinza okulowooza nti omulonzi olowooza okyalondera wano kumbe baakukyusa baakuteeka eri naye nga waliwo wano naye byabakama ajja kukugamba nti awo si olondera eri naye ng'ate gwe obadde ng'olondera awo oba namuwongo nga bwagambye ng'ate baakukyusa kati baakuteeka nsambya si byangu naye nga Bobi Wine bwe yabategeezezza nti kyonna kye banoonya bajja kukifuna era bw'atyo yategeezezza n'agamba nti okuwanduukulula ba candidates ba opposition buno bujulizi obwongera okubeera nga bulaga nti mu butuufu electoral process eri compromised era nga egendereddwamu kubeera nga etemera ettaka ku maloboozi gaabo abanyigirizibwa basobole okubeera nga bamaintaininga status quo yaabwe oba nakyemalira nga bugenda mu maaso nga bulijjo bwe babadde nga bajja bakola kakati bw'atyo n'ategeeza nti ebikolwa ng'ebyo birabika byongera okuteekawo ensonga lwaki ddala abantu baali badde balwanirira enkyukakyuka era bannayuganda bonna balina ensonga lwaki baali badde balwanirira enkyukakyuka kubanga twagala free and fair environment political environment erina okubeera free and fair ekintu ekitaliiwo kubanga buli lunaku kusinziira ku Bobi Wine agamba buli lunaku lutuwa ensonga esingawo lwaki twali badde tulwana paka Uganda nga tumaze okubeera nga tuginunula n'ayongerezako n'agamba nti kino ye kyalabanga nonsense kisobola kubeera nga kikomekkerezebwa nga bannansi beegasse okutwaliza mu collectively ne bayimirirawo ne babeera nga ensi yaabwe bagibanja twagala nsi yaffe etuddire ewatali ekyo munnange si byangu yadde n'akamu tebijja kubeera byangu nti okuliisa ebijanjala empisa oba okutiisibwatiisibwa abantu ne bagamba munnange ate gye mulaga wagenda kubeerayo tufudde woowe tetwamanya naye ng'ate mwamanya kubanga tubagamba it's now or never bano abasajja bafunvubidde ensi bagyagala bakimanya ensi gye balimu si yaabwe bagyagalako bagitwala kati baagala bagisigaze era mu okulabuka ne mubeera nga mugibanja kibakola bubi nnyo ensonga kibajjayo emigo ne bakuba ne batta byange nti akalulu 2026 ennaku z'omwezi nga 15 yes eyo ye catalyst kagenda kuyambako buyambi ku speeding up reaction ey'okuggyako dictator naye nga amaanyi geetaagisizaawo ddala kubanga bano abasajja si beetegefu ekyo kyolina okumanya ensonga lwaki kiraba tebaagala ekigambo kabanji kibayisiza ddala bubi nnyo nnyo naye mukama atusaasire mukama tasobola kuva mu bantu be nti abagwira bw'ayagala ennyo okusinga ffe tekisoboka mukama alina okutusaasira ebyaddala